بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا، الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 الشهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Atenzo Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu agatali mbukendeevu, akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Yegamba nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizu al-ghafur. Allah ensonga y'okuba nti akyatuwadde ekyengera ky'obulamu, yagamba nti ayagala alabe baani muffe abanaalongoosa, abanaayongera ku mirimu gyabwe. Emyaka buli omu gy'alina wano agimanyi. Kyekigero kya Qur'an Allah kyakusuubira okuba nti osoma. Fenna abasinga tumanyi omusajja gwe bayita Sudais Abdurrahman, imaamu e Makka. Allah yamuwa n'akwata Qur'an nga bwe batugamba nti ng'alina emyaka, abamu bagamba 7, abalala nga bagamba alina emyaka 9. N'agenda mu mpaka za Qur'an ezasooka ng'alina emyaka 9 ez'ensi yonna. N'asoma Qur'an omwaka ogwo n'asinga mu nsi yonna ku myaka 9, nga bw'olowooza ku kigero kya Qur'an naawe ky'osoma. Abdurrahman n'amala n'addayo ng'aweza emyaka 10, n'addayo mu mpaka za Qur'an. Era omwaka ogwo gwe yaddayo era n'addamu n'asinga mpaka za Qur'an za nsi yonna. Omuwulidde oyo? Abaweza emyaka 11 era n'addayo mu Qur'an, Saudi, mpaka za nsi yonna, n'asoma Qur'an era n'asinga. N'addayo nga aweza emyaka 12, omwaka ogwe 12 era ye yasinga okusoma Qur'an mu nsi yonna. Ne bamugoba. Ogwe 13 bamugamba todda, kati zino empaka tokyali. Awangadde obuwangaazi bwe ng'asoma Qur'an. Ffe leero tuwangadde tukola ki? Okubira ddala ku myaka nga mito, myaka 9 oba myaka 7, nga Qur'an eri wano mu mitwe. Ffe leero tulinawo nnyimba, line-up za Man U, Liverpool, KCC n'ebirala. Ati Allah obuwangaazi buno bwakyatulekedde, ayagala tubeere mu baddu abalongoosa. Kyewuunyisa tuwuliriza Qur'an eyo ng'abasajja b'e Makka basaaza. N'olya Saad
al-ghamid ng'asoma Qur'ani n'akulukusa amaziga, n'olya Sudaysi ng'asaaza n'akaaba, n'olya Shuraim n'abalala ba Johani bonna abasoma Qur'ani betumanyi. Salah Budayr, Salah kizibu nnyo okusoma Qur'ani n'amalako kaŋŋambe empapula 2 eza Qur'ani nga takaabye maziga. Naye olowooza abasajja abo bakwata Qur'ani nga bato baali badde bakaabira ki? Okuviira ddala ku nsi gye bawangaalira nga teriyo bakazi bambala legingi ne batambula ku streets nga ino gye tuwangaalira. Ensi gye bawangaaliramu abakyala abasinga bambala niqab bwe baba si bonna. Oza baali badde bakaabira ki? Bawangadde obulamu bwabwe nga kusoma Qur'an. Allah kyokka kye yabawa n'abasitula n'abateeka omanyi kye bayita Allah okukkiriza okusaaza ku Kaaba, ennyumba ye ey'ekitiibwa, n'akulonda n'obeera imaamu ku Kaaba. Teri kyabbeeyi singa ekyo. Ne bwe nfa nga kyenfunye mu buwangaazi bwange nga ndi mu kopi nga nnina ekkanzu emu, nnina enkutu emu, ne nniigiina, ne Allah n'akukkiriza n'osaaza ku Kaaba, aba akwagadde olwagala olunene. Naye abaddu abo balaba ng'asomebwa ati Qur'an, talyanga ku riba, tawulirizanga ku music, talyanga haramu, obwenzi bwo tabumanyi, awulira buwulire. Naye asoma Qur'an n'akaaba amaziga. Olwo ffe tufaanana atya? Olinayo aya yonna gye basoma mu Qur'ani n'ekaabya? Abo baleke. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yawa obulamu bwe, Aisha baamubuuza nti tubuulire ku mpisa za Nabbi. Aisha maama waffe n'agamba nti mazima ddala empisa za Nabbi zaali empisa ze nga al-Qur'an, nga Qur'ani kyeziyiza Nabbi takola, nga Qur'ani kyeragidde Nabbi ng'ateeka mu nkola. Leero osanga baafizu nga bayimbi, leero osanga baafizu nga mu kwogerera firimu, leero osanga baafizu nga amazina gokka ge bazina, naye nga hamila al-Qur'an, yeetisse ebigambo bya Allah, yeetisse ebigambo bya Allah. Obuwangaazi waffe buno Allah watuwadde tubulongoose. Allah yagamba ti wala tahsabanna alladhina kafaru annama numri lahum khairu li anfusihim. Bwegamba aya seeka yagamba Allah nti balowooza abaddu abajeemera amateeka ga Allah, abayimbi, abanywi b'enjaga, abenzi, abashiriku, n'abalala abakola amaasi, abali bariba, abanywi b'omwenge. Nga bw'olaba Nabbi yagamba nti man maata mudmina al-khamr, omuntu yenna n'afa mu umma eno naye nga afudde alemedde ku mwenge, saqaahu Allahu yawman qiyama, Allah ku lw'enkomera agenda mumunywesa olusirasira n'olusaayi oluve mu bwerere bw'abensi, kunywa mwenge. Allah kyagamba nti balowooza abaddu abajeemera Allah nti obbawo obuwangazi kyekirungi gye bali. Ne Allah yagamba nti innama numri lahum liyazdadu al-ithma, Allah ina abaddu bawangaaza bongere ku mazambi gaabwe abookye. Tewaba bagenda kugamba Allah abaddu ku qiyama nti rabbana ghalabat alayna shiqwatuna, Allah obwononefu bwatusukka, fa'tarafu bidhanbihim, nga amazambi gaabwe bagamanyi bulungi, nga buli omu akakasera ezambi nze nalikola. Kati bannaaye obuwangaazi Allah butuwadde. Oyinza okutumya emyaka gyo ng'olabanga omuto, Allah alina baatutte nga tebawezezza myaka gy'olina. Tuli mu nnaku ezisembayo eza Ramadan. Ennaku zino zaakanaayo kyani? Ennaku zino bali abaatusinga ozitegeera ebyokwebaka baabiviirako ddala. Ennaku zino 10 abaagazi b'ejjana baasulanga bayimiridde nga banoonya ekiro kya Laylatul Qadr, ekiro eky'okugera. Allah kye yagamba nti khairu min alfi shahr, ekiro ekyo kisinga emyezi 1000.
emyezi 10 gye myaka nga 83 n'emyezi egigwamu ng'obuzito bwakyo oba ekyo kifuula ekyenkizo mu buzito bwakyo kyekiro ekyo alladhi unzila fihi alquran Allah subhanahu wa ta'ala kyekiro kye yasizaamu Quran okuva ku Baitul Izz okuva ku Lawhil Mahfuz neeteekebwa mu Baitul Izz weyajjibwa Allah nga yali ayagadde ng'essibwa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekiro kya Laylatul Qadr nabbi yatugamba nti man qaama omuntu yenna ayimirira mu kiro ekyo man qaama omuntu yenna ayimirira hadithi ya Abu Hurayra hadithi muttafaqun alayhi Bukhari ne Muslim nabbi yagamba nti omuntu yenna ayimirira ekiro kya Laylatul Qadr Allah n'akuwa n'osangibwa mu kiro ekyo ng'oyimiridde oli mu kusaala naye ng'omuntu oyo ayimiridde asaala ayina bino wammanga imaanan nga mukkiriza nga si mushiriku nga akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mulimu gwa muntu akola shiriki. Allah yagamba nabbi nti la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin. Abaddu bangi banoonya ekyo kya Laylatul Qadr naye nga yushrikuuna billahi azza wa jalla bagattako Allah balina ebibbo by'abalongo ng'obwana bwabwe babusiba irizi mugimanyi abalala bafuwa emmindi abalala bakola obushiriku obw'enjawulo ayina essaba ewaabwe mu kyalo naye omusanga naye anoonya Laylatul Qadr Allah tagenda muwa mpeera agattako Allah. Kati nabbi agambye nti omuntu yenna ayimirira ekiro Laylatul Qadr ekiro ekyo nekikusanga nga oyimiridde ekiro ekyo emu ku Allah byagenda okukuwa esookera ddala ng'oli mukkiriza wa ihtisaaban ng'omuntu ono ayimiridde ekiro ekyo ayimirira bitarju thawaab Allah anoonya mpeera mu maaso ga Allah nga bw'olaba Allah we yagamba nti amman huwa qaanitun aanaa al-layl saajidan wa qaa'ima yahdharu al-aakhirata wa yarju rahmata rabbi ekimuyimiriza ekiro yeeraliikirira akhira. Omusajja omu Imaamu Ali radiyallahu anhu yagamba nti man araada omuntu yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amwewulire okuyimirira kwe tugenda okuyimirira ku lunaku lw'enkomerero abaddu tugenda kuyimirira mu bbaliro. Nabbi yagamba mu hadithi nti abaddu tutandika okutuuya n'okusinziira ku mazambi gaffe waliwo abagenda okutuuya nange entuuyo zibakoma mu bukongovule endala zibakoma mu maviivi endala zibakoma mu kiwato abalala ng'entuuyo zibakoma eno mu mimiro. Nabbi nagamba nti waliwo abalala bagenda okutuuya ng'entuuyo zibakoma mu kamwa olw'amazambi amangi ge baali bayina. Yawmal qiyama Imaamu Ali yagamba nti omuntu yenna bw'oba oyagala Allah akuwewulire oluyimirira lwe tugenda okuyimirira ku lunaku lw'enkomerero yagamba nti omuntu oyo Allah yali mulabyeko ng'ayimiridde ekiro amakulu wettanire nnyo okuyimirako ekiro. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukwanguyiriza okuyimirira olunaku lwe tugenda okuyimirira yawmal qiyama lunaku lwa kuyimirira. Kati nabbi atugamba nti omuntu yenna Allah gwawa n'oyimirira ekiro kya Laylatul Qadr ng'oli mukkiriza ate ng'ekikuyimiriza onoonya mpeera mu maaso ga Allah kusiima Allah kyagenda okuwa yagamba nti omuntu oyo ghufira lahu ma takaddama min dhanbihi Allah agenda musonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola. Nabbi yanoonya ekiro kino n'akiyimirira ate ayina zambi kuba Allah yamugamba mu suratul Fath yagamba nti yamusonyiwa ma takaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar agaakulembera mu mazambi ge n'aganaasembayo ng'onoonya ezambi nabbi lye yakola
eryasooka n'erinaasembayo ne likubula. Tunuli ekintu ekifaanana bwe Nabbi yagamba abamu ku bintu bye tukola ng'oyinza olabanga eritali zambi. Nabbi yagamba nti inni la usahifa nisa, nze sikwata bakyala ba haramu mu ngalo. Bameka mufa batakakwatangako bakyala oba bawala ba haramu oba bavubuka mu ngalo. Nga Nabbi yagamba nti okukwata omuntu ali haramu gy'oli, okukwata omusajja mu ngalo oba omusajja okukwata mu ngalo, kisingako bakkube waneeno omusumaali inchi 6 mu kawompo, kyekiri kale kale. Eryo zambi. Okukwata omuntu ali haramu gy'oli tokkirizibwa oba takkirizibwa okukwata mu ngalo. Nabbi yagamba nti inni mazima ddala nze mu nkola zange mu sunna zange inni la usahifa nisa, sikwata bakyala mu ngalo. Amazambi gokka ge tukoze n'amaaso, haramu yekka gwe tutunuddeko, music, ennyimba n'abayimbi abalimu abayaaye abonoonefu nga bwe bafaanana. Naye omusiraamu n'omusanga atudde bwatikulu bwanyenya n'omutwe, ogenda okulaba anyenya obugere, ogenda atandika olw'amagini nno gamulinnye, ogenda asituka atandika okubonyaabonya amagumba n'atandika okubuukabuuka mu bbanga. Music. Naye nga waliwo olunaku olugenda okujja mu maaso awo, olunaku lwennyini Nabbi lwatugamba oba Allah lwayogerako mu Qur'an. Waliwo olunaku Allah yagamba nti al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Allah agenda kukwata emimwa gino agisibe syu, ebiyungo byaffe bitandika otuwaako obujulizi. Nga amatu gagamba nti Allah natunula, amaaso gagamba nti Allah nze nalaba haramu, natunula, nalaba ennyimba, nalaba firimu z'obwonoonefu, nalaba abambadde obubi, nendaba nga sitemya, ng'amaaso go gakuwako obujulizi. Olunaku olwo emikono gyaffe gigenda tuwaako obujulizi egyakwata ku haramu, amagulu gaffe gagenda tuwaako obujulizi agatamya mu haramu. Mu surat Fussirat omuddu agenda agamba ebiyungo bye, waqaalu lijunuudihi lima shahidtum alayna, mikono gyange lwaki ompaako obujulizi? Amatu gagamba nze Allah nawuliriza music yalima, nawulirizanga olugambo n'okugeya n'okutemerera. Ennyindo yawunyiriza haramu, emikono n'amagulu byonna bigamba nze Allah yalimba oyo. Ng'emwanje tekisobola kugenda naye ng'olaba omukono gwo gwogera, ngamba Allah nze nakwata engatto z'oku muzikiti nze nazibba, nze nabba amplifier muzikiti. Ng'ebiyungo byaffe bigenda byogera kye byakola. Tulaba abasiraamu ku yawmul Eid abakwata ekkubo ne bagenda gye bagenze naye nga bagenze mu haramu. Kiyama bwete bwegenda okufaanana. Oluvannyuma omuntu ono Allah yagamba, omuddu agenda agamba ebiyungo bye nti lima shahidtum alayna, lwaki ompaako obujulizi? Ebiyungo bye byennyini bigenda kumuddamu bigambe nti anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay, anjatuzza Allah oyo ayatuza buli kimu, ayogeza emikono, ayogeza emigulu, ayogeza amatuugo, ayogeza amaaso go. Omuddu agenda kusiriikirira nga talina kyakkola, amala asabe Allah mugambe nti rabbana arina alladhaina adallana min aljinni wal ins, Allah nkusaba tulage abaatubuza mu majinni mu bantu ne majinni, naj'alahuma tahta aqdamina, tubakwate tubateeke wansi w'ebigere byaffe nga bonna bali mu jahannama. Kati Nabbi kyatugamba nti man qaama laylatal qadr, omuddu yenna yeeyamba n'ayimirira ekiro kya laylatul qadr, omuntu oyo Allah imu byagenda omuwa akusonyiwa amazambi go, ma taqaddama min dhanbihi, amazambi ge agaakulembera. Leero teriyo atalina mazambi, seeka n'atali, imaamu n'atali, omugagga n'atali. Nabbi yagamba nti kullu bani adam khata, buli mwana Adamu yenna musobya. Naye yagamba omusobya asinga okuba omulungi yeenenyereza Allah. Okumu ku kwenenya kwe tuyinza okwenenyereza Allah n'atusonyiwa abadde okufuba ennyo tuyimirire ennaku zinene 10 ezisigaddeyo.
mufti wa Saudi rahimahullah Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a yagamba nti man qama omuntu yenna ayimirira ennaku omuntu yenna ayimirira ennaku 10 mu nnaku ezisembayo mu Ramadan aba ayimiridde ekiro kya Laylatul Qadr kuba bw'oyimirira ennaku zinene 10 tekiyinza kukusubwa. Nabbi yagamba nti ennaku ezo ziri mu nnaku ekiro kya Laylatul Qadr kiri mu nnaku 10 ezisembayo eza Ramadan naddala ennaku eza witiri ekiro ekya 21 23 25 27 29 mu nnaku ezo muba mukinoonyeza naye bali abatusinga okwagala ejjana bo baayimiye ennaku zonna okuviira ddala ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka bwe babeera nga basuubiza baswahaba jjana nga balamu olwate omubaka naye omubaka yatuuka n'okuva mu nju ye n'agenda mu masjid anoonya kireki naye awulira akyagala naye ng'ali 100% ali guaranteed nti ejjana Muhammad wagimala dda. Allah yajiwa Abubakar nga mulamu naye Abubakar yanoonyanga ekiro kya Laylatul Qadr kimusuza teyeebase ali mu itikaf. Umar nabbi yava ku Israa wal Mi'raj nga Allah amulaze ejjana yajja mu masjid n'amenya amannya g'abaddu ejjana ze yalabye eyange neyo teyajoogerako naye yagamba nti yalabye ejjana ya Abubakar, Umaru nalabye ejjanayo, Uthmani nalabye ejjanayo, Ali nalabye ejjanayo, Abdurrahman ibn Auf, Talha, n'amenya abasajja 10 ng'ejjana baamujjana nga Allah yabawadde ejjana cash. Olonze naawe batannasuubiza yadde akabalaza kejjana wabula Allah atuweera kutwokya nze naawe era atulinze olukwata lw'anaatukwata nze naawe. Bali abasajja Allah bwe yawejjana nga balamu baakola olukola oba olukola era lwe bakolera ejjana ng'oyinza nti bajje basuubizangako. Abubakar musuubiza ejjana n'asigala nga anoonya ekiro kya Laylatul Qadr yali badde anoonya kyaki nga Abubakar kijja mu hadithi ezisukka mu 3 ng'afuna amawulire g'okusanyusibwa n'ejjana nga mulamu. Tuli omusajja anoonya ekiro kya Laylatul Qadr, omusajja Uthman radiyallahu anhu nabbi gwe yagamba nti siyinza butakwatibwa nsonyi omusajja malayika za Allah zonna gwe zikwatibwa ensonyi ddi oba atya. Hadith mpanvu kyafaayo dumu Abubakar radiyallahu anhu agenda okukyalira omubaka yamusanga atudde alannamye baga nti ng'enkutu yeesese tuseeke evviivi we litandikira ng'atudde ali mu kunyumya n'atandika okunywa n'Abubakar baga nti Abubakar wayingira n'atuula ku ddyo. Wayitawo akabanga katono Umar radiyallahu anhu naye najja n'akonkona nabbi nawaga nti nsanyusa okukulawo Umar uyingira. Nabbi n'asigala ng'atudde nga we yabadde nga tuyimiriddeko awo katono. Abasajja bano olwagala lwe baayagala nabbi ng'abeera ewuwe n'alowooza ku mbaka ng'awulira tayinza kumala ddakiika tayinza kumala ssaawa nga talabye ku nabbi nga beetayirira okukyalira nabbi buli kadde ogenda okulaba bakonkonyi buli kadde bakyala bannabbi bagaa nti twalinga ogenda okulanga Umar ogenda okulanga Uthmani wuyu ogenda okulanga Ali nga basahaba beetayirira enju ya nabbi bagenda kusoma ddiini nga beetayirira nabbi balina kye bamulabamu. Allah yaleeta ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi eri umma nga beetayirira nabbi buli kaseera. Ffe leero sunna za nabbi ze zituswaza sunna okakasa twalikyalidde nga nabbi bwe banga sunna ze zokka zituswaza twalibadde nga bali abasajja. Naye Umar bwajja n'ayingira nabbi n'amugamba nti yingira baga nti Umaru Aisha agamba nti Umaru n'atuula ku mukono ogwa kkono Abubakar yatudde ku ddyo. Baba bakyali awo akaseera katono Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bagenda okuwulira nga akonkona abuuza ani ali ku luggi n'amugamba nti nze Uthman ibn Affan. Nabbi n'amugamba nti marhaba Uthman nsanyusa okukulaba naye teyamugamba nti yingira.
atunyumiza n'agamba Aisha agamba ati nabbi agenda omulanga atereza enkutu ye n'agitereza bulungi n'abikka amagulu n'ajja enkutu ye endala n'ajalirira mu maaso ge wano mu maaso ng'emutunuddemu kyava agamba Uthman nti Uthman yingira Uthman n'ayingira n'amutuuza mu maaso ng'amutunuulidde Umaru tekyamuyisa bulungi kyava abuuza omubaka tiwanga omubaka wa Allah obwedde otudde nga bw'otudde nga tunyumya nze naawe n'Abubakari wuno nga waali lwaki Uthman ono Ibn Affan radiyallahu anhu lwaki bwazze wooli weeterezezza bulungi enkutu zo n'ozitereza n'ojjayo n'enkutu yo n'ogimwalirira okwo atuuleko lwaki nabbi n'agamba Umar n'Abubakari Aisha ng'awulira n'agamba nti nnyinza atya obutakwatibwa nsonyi omusajja malayika za Allah zonna gwe zikwatibwa ensonyi omutegedde oyo nnyinza atya obutakwatibwa nsonyi omusajja malayika za Allah Jibrilu Israfil Mikail bonna bamenye bajjeno mu bamalayika nabbi yagamba nti nnyinza atya obutakwatibwa nsonyi omusajja malayika za Allah zonna gwe zikwatibwa ensonyi Allah yagamba tanazzalu almalaikatu warruhu fiha ekiro kya Lailatul Qadr malayika zonna zikka mu bungi olw'obwebbeeyi bw'ekiro kino n'agamba nti warruhu fiha bagamba ba ahlu tafasir abavunzi ba Qur'an ti warruhu fiha eno ruhu gye boogerako mu aya eno ye Jibril alayhi salatu wassalam jenno akulembera malayika zonna imaamu ajjirako mu kiro ekyo ekya Lailatul Qadr nabbi kyatugambye nti man qaamaha omuntu yenna akiyimirira ekiro ekyo imaanan nga mukkiriza akiyimiridde kusiimisa Allah anoonya mpeera ghufira lahu ma takaddama min dhanbi malayika zino ziboogerako tukwate obwebbeeyi bwazo n'obungi bwazo tubuteeke ku kyafayo kiri kye tulaye ku Uthman yali badde ayimirira anoonya ki Lailatul Qadr nga ne malayika zennyini ezikka zimukwatibwa ensonyi naye anoonya kiro kya Lailatul Qadr eyasanyusibwa n'ejjana omusajja eyattibwa nga shahid yattibwa alangibwa ddiini ya Allah yatemulwa butemulwa yattibwa dhulman naye ng'ekimulanga bye baali bamulanga kuba mwenkanya yattibwa mukulembeze Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bagenda okumutta ekiro bamusanga asoma Qur'an riwayati nnyingi oba obujulizi bungi oba enjogera nnyingi mu bitabo by'ebyafaayo nga bigamba nti Uthman ibn Affan yasomanga Qur'an buli kiro n'agimalako eyo Qur'an yakka Allah gyagamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadr mazima ddala Qur'an eyo nagissa mu kiro ekyo ekyokugera Uthman yagisomanga buli kiro n'agimalako fetufaanana tutya Laylatul Qadr abaddu twebaka naye tuzuuka ne tulaba emipiira simanya Champions League simanya FA simanya ani kesisi oba ani liigi oba awo tuzuukuka kati nabbi kyatugamba nti omuntu yenna Allah gwanaawa ekiro kino ne kikusanga ng'oyimiridde ebimu ku Allah byagenda okuwa yagamba nti akusonyiwa amazambi ge tulina mangi Allah yagamba nti faman ya'mal mithqala dharratin khayra yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharra yarahu omuddu yenna anajja mu maaso ga Allah ng'alina omulimu obulungi bwago ne gunaaba gwenkananga empeke y'akalo wala yuzlamuuna fatila wala yuzlamuuna shay'an Allah yagamba omuddu yenna anajja ng'alina omulimu ng'obulungi bwago obunene bwago mu bulungi bwago nga gulinganga bw'olaba akaloolo oba empeke y'akalo bano abakemistry balina kye bayita atom bagamba ye smallest particle kanyiikuuli ng'omulimu omulungi gw'okoze gwenkana bwe gutyo Allah yagamba nti yarahu yawma alqiyama omuntu ono omulimu gwo ogenda gulaba ku lunaku lw'enkomerero n'aleta aya endala eri wansi weeyo n'agamba nti ate waman ya'mal mithqala dharratin sharra yarahu omuntu ne bw'onajja nga wakola ezzambi ng'ezzambi eryo lyenkanankana ng'empeke y'akalo
nga wafate weenenyezza ku zambi eryo obanga Allah tali kusonyiye, omuddu ono ogenda ddisangayo mu maaso ga Allah. Teweewunya aya Allah. Allah yagamba omuddu bagenda tuwa ebitabo byaffe yawma alqiyama, atugambe nti iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Allah akugambye nti soma ekitabo kyo nga kirimu emirimu gyemirungi n'emirimu gyemibi, kirimu okuwemula, kirimu okulimba, kirimu okugeya, kirimu obwenzi, kirimu okutemerera, kirimu okulya riba, kirimu music wo, kirimu haramu g'otunuddeko, kirimu haramu g'owuliriza, kirimu haramu yenna n'emirimu gyemirungi gwe gyoyinza okulowoozaako. Omuddu agenda kusoma ekitabo kya yawma alqiyama yeebuuze nti maali hatha alkitab la yugadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Abange ekitabo kikino ekitalesseeyo yadde ezambi lye nakola, wadde akazambi akatono, wadde ezambi eddene, okuggyako byonna ahsaha, byonna nga biri recorded, byonna nga biwandiikiddwa, byebitabo byaffe bigenda okufaanana ku qiyama. Emu ku mbeera egenda tuwewulira obuzibu obuli mu bitabo byaffe eby'emirimu emirungi n'emirimu emibi. Abange tunoonye ekiro kya Lailatul Qadr, tukendeeze ku tulo. Seeka wange, tukendeeze ku tulo Sheikh, tukendeeze ku tulo, twerekereze. Ekiro ekyo kyakunoonya bunoonya. Abaddu abamu balina entegeera nti ekiro ekyo kibirawo ku lunaku lwa 27. Entegeera eyo nnafu ate enfu, ate erimu okulimbisa omubaka. Omuddu anywezawo n'otugamba nti Lailatul Qadr ya kiro kya 27, oba olimbisizza omubaka, oba omulaga nti gwe osinga okutegeera. Ye kennyini Allah gwe yalaga ekiro ekyo n'obukulu bwakyo n'obusito bwakyo, yagamba nti tamanyi lunaku lwennyini, yeerabizibwa olunaku lwennyini lwe kiriyo. Naye yagamba nti mukinoonyeze mu nnaku 10 ezisembayo eza Ramadan. Naye nga gwe otugamba nti kyabirimu. Era osanga emizikiti mingi tebakubiriza abantu kuzuuka muzina ennaku simanyi 21, 23 oba ennaku zino. Baga nti kasitoozuuka ekiro kya 27 Lailatul Qadr oba ogimaze. Yattabi'una illa dhann, bagoberera ndowooza yaabwe, nteebereza yaabwe, nabwongo bwabwe bwe butwe butegeera. Abange Lailatul Qadr yatusinga otulago okumanya obusiso bwayo. Nabbi yagamba nti mwe muginoonyeze mu nnaku 10 ezisembayo, naddala ennaku eza witiri. Nawe si omuntu yenna ayagala ekiro ekyo, zuukuka ennaku 10 ezisigaddeyo, werekereza obuliri bwo. Bw'oba olabanga okusula eri ku kiri eky'amaanyi kinaakugayaza, kale sula wonna woolabanga embeera, kale wanaakunyiga n'okola ki n'ozuuka. Ebbanga lye twebakidde lingi, emyaka gye tulina buli omu agimanyi. Abalina emyaka 2, abalina 15, abalina 3, okwerekerezayo ennaku 10 n'oziyimirira zonna, nga mufti bw'atugambye Abdullah Aziz bin Baz yagamba mu fatawa nti omuntu yenna ayimirira ennaku 10 tayinza butafuna kiro kya Lailatul Qadr. Nawe kiti ennaku zigenda zisenvula, ennaku zitambudde, twongeremu amaanyi mu kuyimirira ekiro, twongeremu amaanyi mu tarawih, twongeremu amaanyi mu ibada ez'enjawulo mu nnaku zinene 10. Hadisi endala ndowooza kwe tujja okutandikira, Aisha yatugamba nti ate nabbi yatuukanga mu nnaku zinene 10, amaanyi ge yateeka mu nnaku 10 nga tegalabikangako obanga gasingira ddala ge yateeka mu nnaku ziri 2. Naye omanyi kye bayita olunaku lwa nabbi lumu, ibada nabbi ze yakoleranga mu lunaku lumu ng'ava ewaka ng'asomye ddu'a, ate awo ntandikidde kumpimpi. Ekiro yayimiriranga mukyala we, omu ku bakyala ba nabbi Muhammad sallama, agamba nti omubaka yayimiriranga ekiro bw'aba si Safiya bw'aba seerabidde radiyallahu anha. Omukyala oyo agamba nti nabbi yayimiriranga ekiro ku Hafsa ne Safiya, kwaba abakyala ababiri kuliko omu. Yagamba nti nabbi yayimiriranga ekiro ng'ayimirira ekiro qiyamul layl, naye nga abanga afuna akadde bw'atyo okudda mu buliri, nga muwulira waati ayingira mu buliri, aba yakayingira mu bwati katono nnyo ne banzina subuhi, obwedda ayimiridde. Ate ffe Allah gwe yasonyiwa yamugamba nti Muhammad nkusonyiye. Ffe leero Allah olowooza atwolera tukola ki? Atolaba ku alushe naga kendikwata muddu gwe kendikwata
ninga tulaba twebagadde amazambi tuwummuza lino tubaka lino tuwummuza lino tubaka lino nebwekityo wakisa Allah atuwadde chance twerekereze ennaku zinene 10 omuntu yenna ayagala okuzuukako ekiro bino byensembyayo omuntu ayagala okuzuukako ekiro amanyi batugamba longoosa enkolaganayo ne Allah emisana wenyigire emirimu emirungi okusoma Qur'an okusoma adhikar ne ibada endala ennungi z'osobola okwenyigiramu emisana omayomu yagamba nti buli wolongoosa enkolaganayo ne Allah emisana akuyambako ekiro okuzuukuzaako ekiro okuwa amaanyi agayimirira ekiro qiyamul layl oba okuyimirira ekiro Allah akulonda bulonzi akuwa buwi omusajja omu yajja n'abuuza Ali oba Ibn Abbas n'amugamba nti ngenda neetegeka amazzi gange agawudo ne neetegeka nyimireko ekiro nsabe ku Allah ndi mwetaavu naye ngenda okwekanga nga obudde bunkeddeko nga n'amazzi gange nagategese ddaawo namugamba naye olowooza ki namugamba nti mazambi sooka ove ku mazambi g'okola emisana Allah ajja kukuyambako mu kuyimirira ekiro Yosho twegendereze obuwangazi bwaffe wano ekiro emisana rather Allah ajja tuyambako mu kuzuuka ekiro ensonga ey'okubiri omuntu yenna ayagala okuyimirako ekiro okulya kw'oboolya kubeere kwa kigero seeka okulya kwe tuba tulya wano mu futaali omusiraamu musanga akuba oluseniya lw'omuceere bw'obu jaga ya juice eyo yiye fruits tokwatako era byonna ebyetolodde awo agenda okutuuka mu tarawehe ng'asumagira kyewunyisa bw'ava mu tarawehe n'addayo n'akuba essowaani endala nga 2 ezazirya tanneebaka kikopo ky'obuugi flasik obuugi bwa taata temubukwatako baana mmwe obuugi bwa haaji ne mukwata ku buugi bwa haaji mu ne weeta chapati ze nazo ziri awo kasooli ali awo bamwokyereza ne gonja ebyo agenda okulya ng'agenda kwebaka kati agenda okwebaka ng'omubiri gwonna gwakooye dda agenda okuzuukuka nga ne ku ddaaku alinayo bakuli ye waliwo ebijanjaalo alina okuwuuta obuugi oba caayi alina okulya chapati kuliko obuga ng'endya yokka gy'olyamu teyinza kukusobozesa omubiri gwonna ogenda okwebaka nga munafu muzibu ne butyo omuntu yenna ayagala okuyimirako ekiro mu nnaku zino 10 endyayo gigere lya endya ensiraamu obusiraamu mu kulya kwaffe tetulya kukkuta otidde okulya kwaffe mu busiraamu ekigendera mu kulya tulya kufuna maanyi gasinza Allah al-ayatu fiha dalil aya Allah yagamba nga yogera ku Isa namugamba nti ya ayuha rasul kulu min tayyibat wa'mal saliha owange omubaka wange ndya mu birungi byenkugabiridde namugamba nti okole emirimu emirungi amanyi batujjira waawo wa'mal saliha kikulaga nti mu kulya muno omukkiriza yenna mu ndyaye olina kulya kufuna maanyi gasinzani leero ffe tulya ate kunafuwa endya gye tulyamu nga tulinga abali oba musaabaka omuddu ng'alya emmere y'abantu 4 ate n'akulaga nti tawuliddeemu endya efaanana bwetyo nga tekyalimu baraka naye kityo omuntu ayagala okuzuukako ekiro lya katono lyako ekigero ky'oba osobodde lyako kitono ekyokusatu omuntu ayagala okuzuukako ekiro kyekyalibadde infact kikulembera okuba n'enniya ekola ki ezuuka ekiro hadithi emu makulu ga nabbi yagamba nti omuntu yenna aba n'enniya ezuukako ekiro Allah n'amugerera n'amwebasa okuyimirako ekiro ne kumuyitako omuntu oyo afaanana bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala amuwandiikako ng'eyayimiridde ki ffe n'enniya ezuukuka yennyini tetugiina omusiraamu agenda okubaka ng'akakasa munzuukusa ku ddaaku era atega alamu ye gy'alaba emuzuukusa ng'akakasa alamu eno ddaaku ya ssaawa n'atega ddaaku nga manyi kati ebulayo ddaaku mu ssaawa nga dakiika nga 2 nga ze dakiika n'enniya yennyini ezuukuka tagiina omuntu afaanana bw'atyo Allah yagamba nti innamal a'mal binniyat buli mulimu gwonna nakumalira wa innama kulli mri'i ma nawa kyomalirako Allah kyakuwa bona amalira okuyimirira ennaku zino 10 era Allah agenda kukuwafaka ajja kukukwatirako obeere ng'ozuuka ennaku zino 10 ezisigaddeyo onoonyezemu ekiro kya Lailatul Qadr ekirala omuntu ayagala okuzuukako ekiro kyenyinza okukulamira tugezeeko okwebaka mu nneebaka eya sunna
ezimu ku sunna z'omubaka weringa agenda okwebaka oluvannyuma ate azuukeko ekiro, oba ezimu ku sunna ze ng'agenda okwebaka omubaka yeebaka nga ayina wudhu. Lwaki oluusi tetuzuuka kiro? Omusiraamu tafuna nakadde kasoma ddu'a ng'agenda kwebaka, yeebasa anyumya, twebakira ku WhatsApp, oli yeebaka akyatinga, ogenda okulaba tuwo tumututte, naye ng'eri gwanyumya naye akagundi kamulaga wali eri typing naye nga yasumagidde dda n'okufuluutaafuluuta, tasomye ddu'a